Kitalo eyasooka okuba omubaka omukyala afudde. Derrick ne Muna bazzeemu ne babatabukira so nga ate yasindikidde Sheila Donzera ebifaananyi by'obuseegu akiguddeko. Kalago n'agasingawo ng'oba olindirira mu bujjuvu. Baniriza nnyo mikwano gyange mbeebaza egyo gyonna gye mutuusako engalo mwe abayita mu bizibu eby'enjawulo mbasaasirako wabula ng'ate nsanyukirako mwe mwenna mikwano gyange abatuuse ku buwanguzi mbayozayoza congratulations bannange. Amannya ayinza omumbejja Aisha Nassolo wano ofunirawo amawulire gonna agagenda mu maaso ku ba celebrities baffe bonna aba wano okusaka ate n'abo abali wabweru w'eggwanga wabula ng'ate ennaku ezimu tuba wano nga tukubaganya ate ebirowoozo ku nsonga ez'enjawulo. N'olwekyo gwe yakanneeyungako omulundi gw'ogusookera ddala mukwano gwange subscribing ate tojja kwejjusa era takumalira budde kantandikirewo ate n'agandeese olunaku olwaleero era nga bambi ntandise n'amawulire ga nnaku nnyo nnyini ddala ag'okubeera nga eyasooka okubeera omubaka omukyala mu paliamenti ya Uganda omukyala ono Honorable Florence Alice Lubega ng'era ono abadde atemera mu myaka 13 egy'obukulu ono bw'atyo bambi Mungu amujjuludde era wetwogerera nze mbuyaga ezikaza engoye we yatulira mu paliamenti gwali mwaka gwa 1958 paka ate mwaka ogwa 1961 era nga bw'atyo yali aweereza mu legi kuba osobola okuyita Legislative Council. Yazaalibwa nga 5 Novemba mwaka gwa 1917 wabula nga wetwogerera bambi Katonda ate amujja mu bulamu bw'ensi eno wabula nga tusaba omwoyo gwe Katonda guwummuza emirembe ate era bw'atyo bambi agulamuze ekisa agumye emitima abako ab'enganda n'ab'emikwano ate era bw'atyo bambi amusonyiwe ebyamusobako. Nawe na mukwano gwange ampuliriza nga wafiiriddwako omuntu wo bambi kyensaba Katonda omuntu oyo amuwummuza emirembe ate era bambi omwoyo gwe agulamuze ekisa amusonyiwe ebyo byonna ebyamusobako ate era nammwe bambi abaka ab'enganda n'ab'emikwano agende maaso n'okwera ng'ate bw'atyo abagumya emitima. Eyo n'omukwano gwange nga nvuddeyo ate babatuuze b'Nakasagazi Sembabule bano nno we batyo babadde mu kasatiro oluvannyuma lw'okubeera ng'ate basanze bbomu ey'okubiri ng'era wano wabadde wayiseewo wiiki nnambirira okuva we basanga ate bbomu eyasooka. Bbomu eyasooka baana be baali bagizannyisa nga tebamanyi nti bazannyisa bbomu era we batyo bano abatemi b'ennyama oba be tusobola okuyita abakinjagi ne bagibajjako anti yali yeefaananyiriza lino ejjinja eripima era we batyo bano ab'obuyinza babasanga bapimisa bbomu eno wabula nga bo bagiyita minzaani gino erina ejjinja erya minzaani era we batyo ne bakola ki ne bagibajjako nga bamaze okubalabula nti eyo gye bakozesa ate bbomu era we batyo ne bongera okubeera nga ate balabula abantu babire beegendeza wabula nga kyekigenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda mikwano gyange tekitegereko olw'ensonga nti kati bbomu zifuuse bbomu era nze nsaba buli omu gy'oli bambi genda mu maaso n'okubeera nga ate weesabira kubanga ebintu byo si byangu nga we tuyinza okubeera nga ate munange tubirowooza wabula nga ate oyo na mukwano gwange nvuddeyo omuvubuka yasindikidde Sheila Donzera ebifaananyi bye eby'obuseegu ono bw'ati akiguddeko anti munange agenze maaso n'okubeera ng'ate amwanika wali ku Facebook mu lujjudde era buli omu n'agenda maaso n'okubeera ng'ate yeetegereza omuvubuka ono. Omuvubuka ono amanyikiddwako nga Aiden era bw'atyo Sheila Donzera agenze maaso n'okubeera ng'apositinga buli kimu kye yagenze maaso n'okubeera ng'ate amuweereza nga kw'otadde n'ennamba ze ez'essimu wabula nga bannange tugezeeko okubeera abeegendereza. Bannange oli ofunamu ki buli w'okwata ebifaananyi byo ate n'obisindikira omuntu kati ono omuvubuka yabadde awo n'akwata ebifaananyi by'obuseegu bw'ati ate n'akola kinabisindikira Sheila Donzera temuggwa munnange bakyagenda maaso n'okubeera ng'ate babapositinga. Bannange abawala mulekerawo osindikira aba boyfriend bamwe ebifaananyi by'obuseegu ate nammwe abasajja mulekerawo banne okubeera nga mutambuza bino ebifaananyi sisuubira nti binyuma nnyo okubeera ng'ate bitunuulirwa. So bannange ono yakiguddeka nti munnange bakoze eki bamwanise abantu tebaggwa kale n'omunaye ye Sheila Donzera kyekyo kyakoze ndowooza ate munnange n'abalala banaafunamu ku nsonyi kuba ono ye ndowooza abaguliddeho amakubo bajja genda maaso n'okubeera ng'ate bakola ki bafunamu mu kutya ku mitima gyabwe kuba bannange kino eno ekigenda mu maaso ate kyo kikabuka wabula ng'ate eyo nvuddeyo Derrick ne Muna bano bo tubamanyidde kubeera ng'ate munange bambasadda kwegamba oba olyawo ng'ate no kampani eba olyawo ng'ate no kampani wabula nga kinajjukirwa nti Derrick yali ate ambasada wa kampani neeyitibwa Speed Express tourism and travel wabula ate wetwogerera yakyusizza contract eri yaweddeko ate nagenda maaso n'okubeera ng'ate yeeyunga ku Muna ye Muna abaddemu eno Multi-Mind Travel and Tourism era bw'atyo Derrick weerize eri contract ye bw'atyo ate najja n'amwegattako nga w'obalaba awo bambi era bw'atyo contract yagenze maaso n'okubeera ng'ate agisayininga era ne tubalabako ng'ate munange bali mu helicopter mu Dubai ebifaananyi bagenze maaso n'okubeera ng'ate bakola ki babipostinga kwegamba baana balenzi bano ne mwana muwala bo bagendera ddala maaso n'okubeera ng'ate
okwebuulirira life bakoze amanya gaabwe ku myaka emito munanga ate kabagende maaso n'okubeera nga ate banyumirwa ebibala ebiri mu ekyo so nga ate bo ba social media in-laws tebanagenda maaso nakulabika nga ate babaweeza naddala ku TikTok era waliwo omwana mulenzi ye avuddeyo n'agenda maaso n'okubeera nga ate abasabulira ddala bubi nnyo ngenda kubeera mu kuteerako lubale w'omulamu tasamirirwa ate bw'atyo n'akuddira mu luyimba mukwano gwange taluwoomya ngenda kuteerako omuvubuka ono owulire munnanga ate ye byagenda maaso n'okubeera nga ate ayogera wabula nga bannanga abantu twewummuzeeko tulekeraawo okubeera nga ate twogerera abantu oli we tumulaba nga ali ne munne bali mu mukwano itsoke tubaleke kyekiseera kyabwe okitegeera wabula ate sikutandika kubeera nga ate tubogerera bino nabiri naye nga ngenda kubeera ate nkulekerako omuvubuka ono bo bambi ba haters bangi wabula nga era n'ababaagala nabo mukwano gwange bayitirivu nnyo nnyini ddala so bannange gwe wenna ali eyo ng'olina omuntu akwogerera okuvuma akola atya abo tobafaako fokasinga kuba naye n'abakwagaliza bakuzzaamu amaanyi kubanga ku nsi abantu bonna tebagenda kukwagala ate ku nsi tebakulimba nti buli kyokola abantu bakyagala nedda ogenda kuba olina byokola naye nga balala babiziimula balala nga balaba oli mu katemba bagenda kukuvuma bagenda kukumalamu amaanyi bagenda kugamba tosobola kugamba gwe buli kyomanya ekibi bagenda kikwogerera wabula mukwano gwange kyenkusaba gweremerako bahaters bo bangi naye tobawa mwaganya obawa omwaganya ebirooto byogenda bireka mabega gwe manya nti buli kyokola buli omuntu wakulaba nga ovuddeyo agenda kufuba nnyo okulaba nga akuzze wansi mwekyo agenda atandika okubeera nga ate akwogerera bino nabiri akusibeko bino nabiri agezeko okubeera nga akunafuya naye nze mukwano gwange kyenkusaba toggwamu maanyi toggwamu ssuubi sigala ku ekyo kyokola kasita oba ng'omanyi nti kyekituufu buli woba mu bantu ng'abantu 6 bakuwagira abantu abana beefuula nti tebakwagala bakuvuma banene abana tobafaako fokasinga kuba nene 6 abaagala ekyo kyokola kubanga kyokola bwe kasita omanya nti kituufu tekimenya mateeka genda maaso n'okubeera nga ate ofokasinga okola ekyo kubanga munaye y'ensi bw'etyo abantu bonna tebasobola kwagala gwe mune woba okola birungi byereere tekisoboka ekyo so bannange mikwano gyange bagamba nti atalukutambulire entanda akusibira y'amenvu kale munnange nange y'entanda ate gyensobola okubeera nga ate nkusibirira ensi yonna tegenda kwagala ensi yonna tegenda kubeera musanyufu ku ebyo byokola so kati gwe munaye woba oyagalwe buli omu togenda kubaako nakyokola kubanga abantu mu butuufu tebaagaliza wabula gwe fokasinga kuba nene abakwagala abakukkiririzaamu abakuwagira bano abakunafuya abakuzza wansi abakwogerera bino nabiri tobafaako kubanga manya nti mitima gyabwe mibi kasita gomanya nti kyokola kituufu ate kikugasa kisanyusa abamu tolina kyogenda kukola nga buli omu kimusanyusa ekyo tekiriyo gwe newoba okola birungi byereere nze nkugambye kale nga mukwano gwange nsigadde nze Omumbejja Aisha nasooka nkulekereko ka video k'omuvubuka ono munnange naawe olabe ba haters mu butuufu bwe babeera bateekamu obudde nnyo bungi mu kuhatinga naye nga all in all gwe tolina ate kuva ku mulamu wabula nga nsigadde nze Omumbejja Aisha nasolo mikwano gyange mbagala nnyo mbagalira ddala ngenda kusaba subscribing oba tuna wowe yagadde video eno nkusaba ogiwe thumbs up era nkusaba bambi sharing oba yagadde video eno haba 10 mpera goodbye for now toseetuka Derek ekintu kyokoze kibi nnyo nze nabagamba abasajja abampi abo mubeegenderezenga oyina entondo yadde boti cruise mwena yabasala ne wandibadde teweefula okuva ku boti cruise sewo ne ku buli wavaako otandika osula wansi ng'ononya weweekyangira kati YouTube gundi ogikyusiza amanya katolo mwana mumukobye ate nga mwamuleta kyokka yabawa ssente ze milioni 12 ne mbaleeta babiri n'omufunia wakali mu kabbaga ng'afuna 1200 mulimbalimba abawo ne mbaleeta ne balowooza nti bali muli bulungi nnyo kyokka nga nammwe muli bubi ye mukola mirimu ki muinfluensinga bubi abantu mwenna mwasigaza amabanja ku boat cruise ne wandibadde teweefuula ssaawa zino omwana yenna mumukaddiyiza yajja ayina ebbeere ku kifuba naye omuyonse ebbeere nali kulukuse liri eno olinga agamba nti onooyonka ogenda kuwanvuwa abavubuka mweyisa bubi mweyisiza ddala bubi ate temwagala bagambako omwana ayina emirembe gye omukulusanyiza muna 256 fe tugenda kubuulira olw'ensonga tetwagala otuuke mu bulamu nga wa Shami Bidz bwalimu Shami Bidz waabwe ebusoga ettaka lya layisi naye asobola okukulagira dde kilo 5 z'ayinayo lwaki sente aziteeka mu musajja yeyerusa yenyini Shami Bidz yeyerusa omusajja yeyerusa akola enviiri omusajja akola enviiri okitegeera nawe byolimu osiba enviiri Derek asiba enviiri Derek yeyerusa gwe simanyi oba weerusa oba teweerusa naye nga Derek yeyerusa abo bagayi bataddeko masiki banoonya bakozesa balina interest
balina interest zaabwe tebalina laavu petugenda kuwakubuulira abo bagaiti mpozi mu bulamu bwa kamera bwe bamalamu ne mubeera mukolera okugulenga oyo okulabika obulungi okusiba enviiri kyokka nga bemubikolera ekyobugagga kye balina tiktok akawunti yaabwe smartphone gy'alina nabino ebitala bye bakozesa okukwata vidiyo tetugenda kukowa bagamba